mwena mwena abafuna bwanene okunkutu ogwa rape amakwati kyalabindeeba misezi nenenene akikola amannya alina mangi n'amalala gakyajjiba kati agendako italinnya kiwala omwana yambuza naŋŋamba otulabira ku lwemi mubuuze amannya gaffe yagenze nago oba yagalese mugamba siyagala kuliza bintu ebyo siyagala njagala nebaka emirembe nga sirowooza naye bwekozi oyagala muddemu oba simuddamu yagenza okibuuza nga ani yali yagamba baali bagamanyira nnyo eno musiba bagamanyira kuze oba ku tv nze tv yamba mulimu teyamba linnya erinnya lyaffe ogenze nalyo kwegamba erinnya lyange mama nga yali ntuuma nenze nendikyusakyusaamu naye siiti no wena ajja ku tv nebanga weyite gundi mama prince mama prince ina prince sinze mukyala bindeeba kati wenavuddeyo ne bindeeba nemubalekere oba nagenze naye prince namubalekedde oba nagenze ayinza oyiiya amalala tugende naago agalimu ndisitabesena buzibu muli muti eyo omusana gwaka enkuba etonnya kyekigenda maaso manyi siri mu uganda ndi munsi yange oli munsi ndi munsi yange eyo nange simanyi nansi ki ndi munsi ya rapist country I'm in another world social media zonna wazikutte n'ozikola oti nafe abakola olugambo n'otugamba baaba kati batulaga muki ye mulindeko njogeza ebyensimattu sirina byensimattu byengenda kwogeza bwekyolina omumanya buli bwamu buli mwana n'omwana nyini aboyisinga ba social media basoosako ekifaananyi kyo nange nonjagala bitandika nga ku youtube ate ola eya rape soosako ekifaananyi kye fune ku namba wangi nyabo ehawe batofuuse mufere rape channel si yabafere eyogera bituufu so saagala tutuuke kweyo level however webabangako kyebaagala nga bawulira nti obakozesa ekifaananyi kya rape kibawa numbers then tasina kyabakolera ekifaananyi already ebifaananyi twabivaako ti buli omu ayagala sobikozesa so pictures if they want to lwemi abantu bakyebuuza ddala kituufu obudde kusibaaka minya wagivuddemu yonna oba kyeki ate minya nagivuddemu nga nalangiridde nti nina kati gyendi wena gye walangiridde watugambye next move lwotulayo biryeri n'abantu mukwano it is now official that I work with Next Media yeriwa manyinya kitongole kyabulu akatamanyi Next Media kimanya ekya abu manyi tolokonyera muli musiba enti muli mubizibu kati next media eriwe ate n'ekitongole kya Apple nakyo kimanyi nnyo era nakyo bwombuuza nti no nkumenyere ki nanyo mmanyi ebitongole ebingi next media zokugamba eyekwa sokolireko tompabya ate toconfuses I want to take this opportunity to thank Nation Media Apple. Thank you so much. Thank you so much for the amazing journey that I've moved with you. Emyaka ena egy'obutajjusa egy'obwenkanya egy'obwamazima egy'okunfuula kyendi olunaku olwaleero kikakasa nti ebadde Apple efudde kyendi probably ne kyendi ne basiima kyendi manyi omuntu omukozi omulungi asiimibwa so nkakasa nti gye nalaze bansiima because of Nation Media so in particular I want to thank Spark TV mubadde munene nnyo obulamu bwange you made me who I am today yes nange nyinza okubaliramu amaanyi gange naye gabadde maanyi gaabwe giving me a platform believing in me from day one that was on the 1st of October 2018
and try something else. Yeah, that is why I changed. So I am now a next media. That is NBS, Sanyuka, names abantu basinga babadde bali era nga abasinga bawanda mulimu abamu beebuuza lw'emiti ekyamuleetedde okukyuka. Ekintu bingi ebituleetera okukyuka naye ekyo kijja kusigala nga nsonga zange nga nsomuntu naye nga bintu bingi nnyo sijja kugamba nti babadde bambonyaabonya gye mbadde ekisookera ddala mbadde mukozi bulungi ate babadde bakama bange balungi mbadde waka obufunze mbadde waka tosobola kubeera wantu myaka ena nga bwe baba bakumonyabonya lwaki obukyali ekitegeera ate omuntu nga woli bakumonyabonya ekuba tolina nsonga lwaki oba okola ki lwaki oba gy'oli so sisobola kugamba nti navuddeyo nga bikozi bambonyabonya oba bikozi mbadde siri bulungi naye like I said ebiseera ebimu tukyuka olw'ebintu ebimu ekitegeera not necessarily because of salary not necessarily because of oba bagoye oba ki but we change because of so many things. Me as a person, I just felt like I need to change. And trust me, you guys, if you keep following me, you will see that I will change. I will change. And when I step on that screen, you will know the reason as why I kept telling you that I just needed to change. Not because of anything else, but I just felt like I needed to change. People see me in another way, in another angle. Not necessarily the right way they've been knowing for the last 4 years, but maybe see a new rating. Abantu basinga beebuuza era kirinnyo kubanga ddala social media era okusigala nakwo kutambulidde nnyo okuza. Abantu basinga beebuuza ddala lwaki agenda kuddamu alikaati kuba bakumanyidde nnyo mu ggwanga. Anti ekyo kye nagambye nti nsaba basigale nga banfolowinga bajja kutegeera ngenda kugenda ku alikaati ngenda kukola shopya ngenda kudda mu bigere byani kubanga nabyo ekyo nakyo gyekiri ne ku next media era buli kati naye yose because now I'm like next media nayo tebamanyi ki kyegenda kukola so they also don't know ngenda kudda mu kifo kyani oba ngenda so ekyo ngenda kukireka kisigale nga surprise. All I know is very soon something beautiful, something amazing, something big is coming up. Omulabi omu yali yakwetaaze ng'akyakogala kwaya yeebuuza singa waliwo chance y'okutwalira bakama be weri n'akyusa ebirowoozo mubadda. It is signed and sealed, so that means it is irreversible. Yeah, it is signed and sealed, so that means it is irreversible. So kitegeeza nti yeah. Gawalinga nnyo. Sikunyiga, but I'm saying the truth. My problem is I say the truth. Saagala nnyo kubeera nga ate nimba kubanga singa mbadde sinasayinga probably wandibadde waliwo okuliza naye kasobola okugamba nti omaze okusayinga ne branding ate nti ogenda gibadiza bwe bagayeko basi kitegeeza nti ate bagenda kulemesa nabo kitegeera abo bagenda kufuukira ekizibu so that era nekyose ate era tobeerayo so kitegeeza nti oba wasazeewo salawo okole ogenera ekyo kyewasazeewo. Kubawo postinga ebintu ebyoga mu kisizo ogenda kusapulisa bingi byawandikwa ne bagamba lwebya asazeewo agenda lwaki eto nezireka ne tulaba oba nnaagwa oba sinkweku lwa nsonga senga nzoomu katonda alina amaanyi ag'enjawulo ge yanteekako ge mazima so sirowooza nti nno kye balowooza nange kyendowooza wabula kyenyiza okugamba nti naye ate nyiza ofuuka another problem I might become another problem that even scares me as a person. So I don't know. waliwo omuntu omulala yasayiningiddwa ku kitongole ky'ekigo kya next media ensonga ezimu ezaweebwa oba ezitambula ku social media yagamba anaatera olwesayininga kuba yasazeewo agende ku next media kubanga ayagala afune ku sente
fine when the time comes. I will quit media when the time comes. But for now, we still good. Kuno kwali okulanga naye layibwa yagatuva mu mawulire oba we yali kale bye yali avaamu yasiibula bulungi ku dduo abantu basinga beebuuza olwo byagenda bawa chance babaleko ku dduo okulayibwa ngaze okusiibula abantu bagaba byakola. I use my socials, which was enough. Not social. No, let me tell you. Yajjawagawo mu kyalo nabanye n'ekikumi ate abadde akwagala nnyo. When Gabby was resigning, she was not signed anywhere on another brand. It's like you're competing with a brand to brand. But check it out. So that is different. When Gabby was resigning, she was resigning to go and she was quitting being Gabriella. She wanted to stay Tati as an artist, which is okay. You understand? But this now was different. So that is why usually when people are leaving one TV station to another TV station, it's not the same. They do not come out because that's like do you really think Singapore would you be happy to let me come and say now I am going happy and my next movie is next week, would you? So every time really self-explanatory. But we use our socials because we're not budget to back at money to know. So my mama guys open a taking on your socials. Now I'm gonna open this and I already are taking it. So when I want to back to what we do shit. So I can't do that. So just take it and much money not for the number to get it no more. I don't call it much of the so I'm not a material that we have a company and I'm taking it out and I'm not getting Bangala nnyo era sagala bankalane sibawalana ate nga kimanyi tebajja kunkalana olwansonga sibadde mukozi mubi ate era ne mukugenda kwange tetwasikakuwa tetwalana nasiibula okitegeera nasiiba nyiza okuba sajja ku tivi nesiiba naye nabasiibula era bategeera n'ensonga zange okitegeera so sirowooza nti nze n'abantu ba Serena tulina obuzibuwonna waliwo ebirala ebyatambula nga bagamba rebisawo ekinafuma ngenda naye ate wemba nfuluma lwaki ate mba nsala negenda ku next week era ndibadde ngenda ku next so kitegeeza nti nkyaliwo. I am still here. My husband phoned me as a journalist. My husband phoned me as a TV personality. So Akamera Fernando so long that he's tired of me being into this industry. He still appreciates my work and he's willing to support me anyway. And so he's not in a hurry to take me and stop Chibuto Change. Chino Yansama Nicola attached about Shangala. And so what I appreciate about him is he decided to support me and wait for me until when I feel like me as a person now, and you know what, after I think now I'm good to go. Yes, I can be a wife. I am still a wife. Me not being with him all the time does not take away my responsibility as a wife. I am still a wife. I'm a mother, and I am doing my duties so perfectly. Yeah. omwana yakomentinze n'agamba olwebyo tumulize naye ng'atandika wali ng'agamba waneeno kusipatik nga batayi Wekajja munsonyi wanga. ate kakajja ekyo ensobi esimu banange sabutonde okitegera kyekintu ekimu kakyomanyidde okitegera okimanyidde nti okyogera buli lunaku. Imagine I was working Monday to Saturday. You understand? So nga nkyogera buli lunaku. So wekaba kasima tuse ne kayitamu bakama bange kibali bajja kutegera kuba ne gye nagenzi bakama bange bakibalungi. So kikakasa nti bajja kutegeera. And I talk to them, you know that people that you talk to in the beginning and you just like how they do their things. I think I'm going to Sanseyo, I'm already like I'm going to go research on Papanubande. So it's already made up that magic and they told me how they do things, how good or how bad their process are. And how I'm going to need money like from way back. So nebakuba ekikono gyeni ansire waffe musaka ekyanika naye nga I review it and I pray. First time I'm very grateful
oli serious ogenze. Ate wadde bwe togenda mbeera serious. Oli serious. Obadde omanyi nagamba nti Ebyeddala muwana n'okwewaana agatto mu maaso gange kyakale bulanya. nabaleseeyo bayi ate mulekerawo okuposinga ku status zammwe balaba nga muposinga bw'osimanya nti sirina ssente karo tebanansasula Bagambye babawangaza bwati babanga ati Toyota sign on fee. I'm not sign on fee. okitegedde bulungi naye nsange sombegayiridde bakuwadde dda kadde meka bakuwaddeko omwaka ogusooka. okitegedde bulungi anyway I will miss you guys naye tetufudde when Gabby was leaving people said bananga muleseewo biki but we actually me and Gabby talk more oftenly than how we used to talk because luli ate nga tukola tuwamitinganga sawa zakukola zokka wetujja ne tukola byetukoze buli omunagenda but now we actually check on each other more oftenly than how we used to before so kitegeeza nti when you are really friends guys just not workmates I believe wetubadde tufudde abasimu gakyaliwo buli kimu we can still communicate as much as we want meet as much as we want Wali kirekedde Gabby oli obaddekola bakinnuma kinnuma ate bakuba bakusobedde bakyakumanyira emmere abakulinda simanyi okyakula bwatuba Abeera ku good. okyala sinakuwakibaamu malaba katetukamanyi twakoze story nina kajja twakoze story mbeera ndi ku seti omanyi ndi filminga climax eya lubowai atuta sawa 4 era kumaca ku seti nenyuka sawa 4 soka bize nnyo nentuuka ewaka nga obudde nayibuwe bugeze yatandika sami atandika sawa 4 kitundu mwagikyusiza essaawa nga simanyi Kululu. olwange mwazeeyo kuwe mu kitundu waliwo eyaŋŋambye abadde alina essimu yange notification ya spactv life yanejja tetandise nagamba okyofuna notifications oze obadde oyagala akole timalimanyi olabloki but that is evil when she found the blocking this is still my family once again so I really can't block them I still follow them up I can't block them and everyone upon a spactv and ATV I still talk to them sina siyogera naye because I left no oyogera naye okyogera obalumye babalese ngwammwe oluganje babalese ngwammwe kasa n'abatulaba banjulira nti sinakyogerako youtube yaffe katukaine bagamba youtube eyo gigyeko erinnya Atokera agambe si. rapekamera bagambira obakama bange ezo youtube ogiraba They actually don't have a problem with it. You check out all other prisoners. They all have YouTubes. Yeah. keza omutugo batugenda kusibanga eyo nepulani Nze wambaleka ngagenda climax abalabi ba Trust Films abanetwalisa omuzanyo omupya it's a new series amanya mubesi sirika nekuyajagala nange ntegerawo nekuyajagala nendegige wali kuli webakajja kunyanga nige unfollow wabanda bakanifaananyi kyongambe It's okay, Carol. Unfollowing. Unfollowing.
climax eraga okuva Friday, Saturday, Sunday ne Monday ku ssaawa 2 ez'ekiro ku YouTube ya Trust Films era nga muzanye nga Kayla. Wayagala ngosa mabane yaliyo. She is a dangerous arena. So you all need to watch out for her. You guys need to follow up. Twakateka episodes into but we are getting positive vibe, positive responses. Thank you so much for following up. Tusuubira tubadde kugera tuwagirira ddala. So tutandise season 1 jene gwera simanyi Kayla anaaba kuki anaafuna omulimu taafune mulimu ate tulina mu Mirembe tulina mu Jocelyn tulina mu n'abalala bangi nnyo ate nga bacajja mu Mwebe tulina mu William. We have so many people. Then we have the secretary as Miss Ready Alihan, she's called Priscilla. We have Maya there, that is Aisha. So tulina abantu bangi. Watch it, watch. Subscribe and follow. It's an amazing series. Naye sokulize tubadde tujja Brian n'agamba next media agenda yaliikiridde nnyo abasita abafayo sita yakuwadde n'ebbawuza. Tumetandika ejja n'ebintu ebimu, so tutandise ne bouncer. Tekujja kumanyiriza okutandika okubeera nga I fly in with a chopper, I go home with a chopper, so things are yet to change, honey. Abasalera tulina ebisabikibwa bantu bannange tunatera okutya okutandika okusemberera mu banne ebikwegerera eri. Wamma kibalume abatanjagala kibalume naye nga abanjagala nange mbagala kyenyinza kubagamba naye nga bambi on a serious